America olutalo lwazitowa enonya bweruvaamu naye okunoonya oluvaamu teyagala giwerekera interest giwereka abamilisha basigale nga bagirumba teyagala interest zayo gigoba Middle East efiirwe bingi. It is impossible ulya nedda awo yagala osigaza ebyayo. Still on top of that America nga ya America olwokuba yagala okusigala nga super power yagala sigaza ties zayo wamma kati nedda endagaano eno kati ebyo nabi kyagirumya omuntu tukoze tya bannaye tuvudde tutya. Otherwise tano temusubira America okuwangula Iran mbwe gireke ku ttaka nga bwe yakola Saddam nga bwe yakola Gaddafi nga bwe yakola Assad bano basimanyi ba Venezuela Maduro tekisoboka. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo kubuuzaako nti osibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiirwa olwaziza n'okusomozebwa okulala lunaku lwa Pasika. Aleluya aleluya. Amen. Bagamba nti azuukidde nga bwe yakola ki? Anti ze yamuzaako mbadde sikamanyi. Azuukidde nga bwe yagamba. Lunaku lwa Pasika abamu basobola ogiyita Easter. Ndowooza ba Pasikaali. Ba Pasco. N'amannya nga bwe gatyo. Ne Esther. Ne Esther baba bazalibwa lunaku lwa leero. Tukana kwogera ebigambo ne Rasta olunaku olwaleero lunaku lwa Sunday. Agenda soka kubuuze tutandike program y'olunaku olwaleero. Rasta buuza abantu. Bane nga bulijjo mubeerayo mutya muli mutya musibye mutya mwebale yonna gye mukola. Afunye ebizibu tutera obbagamba Katonda yasinga okumanya. Ate afunye ebirungi always tusaba blessings gyatwongere. Ras bags wamuza kyeyune omusajja w'omugete eyo. Otherwise mumbeeremu obwendala ku 0703 511 589. Tutera ogatetera landagannyo nga tubuuza ba people. Otherwise tubabuuzaako nnyo ne programu ey'akabi. Leero nga bweri Sunday lwakitandikira kantu okulabula. Naye leero tulina okwogera ku Yesu Kristo. Yesu genda okwogera. In fact Yesu Kristo leero bagamba wabazuukidde. Bagamba azaalibwa 25 Desemba. Kati wano azuukidde. Kaakati mbadde ngamba okulabula. Wiiki eno zino ennaku eziyise mu eno wiiki. Waliwo omusumba yali agenza okusabira omufu kwega okusaba ku mufu. Bwe yayogeranga agenda ayimya ayogera ebigambo ne bisimattuka n'agenda asonga mu kabaka. Musaabasajja. Kwegati kwegamba nga wanalaga nti simukkiriza okusinziira ku nzikiriza etugeza akulembera buwangwa na nnono. Nabo babukkiriza. Muganda wange ekyali mu kidaala abantu beekyacula n'essala ya musumba teyaggwa. Va wano kataba muyole wabakatuliki sort of bano ba others abatali balokole direct. Naye bano baganda baffe abalala. Lwaki nkireese bwe? Abakatuliki tebabana. Musumba bana abawaggulu. Some sort of. Abakatuliki atandika na musomesa. Bebayita bakati. Kati munaife tuyina engeri gye tukikwata mu njogera. Kuba nyinza ne ndolaba nga faza wuyo. Kumbe mubbo olusi Sevulandi oba mu Dinkoni balina engeri gye beewaamu ebyo. Mu Dinkoni yababulayo mwaka gumu faza. Kati fe twakitute nti omusumba. Kwega tukitwale nti omubuulizi eyabadde abuuliraawo. Ebitategereka ng'ate bipiininga nnyinimu. Laaza ebyaddala nga waliwo n'abamubuuza yazze kubuulira ebyo. Kino tukireeta kulabula ku bantu ng'abaseeka kitujule twogera ku bantu abo. Kati ensi egenda ekyuka. By'oyogera olina okuba okwegendereza ojja kuba otudde seeka mu bafu tugeze mu bino ebyokufiirwa. Ogenda owulira oleeta irimu yo ogenda owulira ekifi. Jukira mu byalo batera osala obuntu ebyaddala ggwe. Meya toseka. Nnyo seeka obeera olingo gaera omusajja ajja kukuba ekifi mu kufiirwa. Lwaki nti noono omubuulize yabadde wano byamutabuseeko tugabe lwa kusonga mu mbeera ekyo kiri mu individual character kiddira abantu sekinnoomu bano abantu ababuulira abasumba abo atuuka nga crowd nene abantu bayitirivu nayagala okwogera ebibasesa kumbe si kyekyo amaliriza ayokyezza katutandisa nakulabula nti ababuulizi buli alina platform naye oba otudde mu muzikiti naye oba otudde ku katuuti oba mu kyaki ng'oyimiridde tugenderere ebintu bye tubuulira kuba tulina one interest za njawulo tulina gye tukulidde mu bitundu ebyenjawulo alongside enzikiriza ez'enjawulo. So kati okulabula kuli nti buli munaddiini yenna londa ebigambo ebijja mu kifo w'oba ogenze. Ensengeka y'ebigambo n'enonda yabyo kikulu naddala ku bintu ebyeyimiridde ng'obukatuliki togenda vuma baddiini ndala suubirayo okuddiza okuvuma obusimanyi emmengo obukulembeze obw'ennono obukulembeze bw'obuwangwa ojja tutuuka ku kyalo ogenda oyogere ku bakulembeze b'obuwangwa nga walimu abakkiriza mu buwangwa
obuli omusajja ajja kuba ecupa ya walaji so kati kyonna kyekiri buli alina akazindaalo yogera byoteekeddwa okwokera very good kakozese bulungi about Jesus Christ bagamba olwaleero lweyazuukira era bagamba aleluya aleluya 25 Desemba bagamba bwaba yakola ki yazuukira 25 Desemba sorry bwaba yazaalibwa ge mazaalibwa twetaaga ku facts about Jesus tutandike program uli twayogerako ntugamba mu Yesu yali muddugavu mweru si bwe kyali nti Yesu yali muddugavu secondly bino ebya dating zino ennaku ze bateekateekawo Katonda atuyambe tube n'okukkiriza oba okumanya n'okutegeera ti zino ennaku bazironda in the manner that kati ffe tulina ozijjukira naye si katala nti ze ennaku ze yafiirako oba ze yazaalibwako bino byateekebwawo okujjukira kuba bajjukira oyo kyali aliwo ojjukira oyo kyali naye alina sitayiro ze kyali kigoyogerako Yesu Kristo goyogerako golita kyali ate kyali abeera musajja oyo kale ate gwe Yesu wagga yali wakabinnyo ekiri awo nga ye bamusuusuuta yali mukyala yali musajja kyali nga onoga kyali yali musajja yali yeeyo ng'alina amaanyi ge ag'obutonzi nga onoga nti alina amaanyi ge agakola ebintu naye teyali nga ye bamusudiya Yesu yalina amaanyi ge nga onoga nti waliyo omusajja kangeze bugeza akyagadde yamanyi bwakitwa nga bwe tunageza omusajja bujaagaali ngeze bugeza nga gyali ayina emirimu gye ninga muntu ng'oggyeko kyo ekyokubeera nti bujaagaali ate humani nga osobola osanga nti oli kyali alina amaanyi ag'enjawulo akola emirimu naye nga tugamba ni Muhammad oli kyali gwayita Muhammad w'Abasiraamu era kyali yaliyo omusajja yali yeeyo okusinziira ku ndabikirwa ku ki ng'alina amaanyi ag'enjawulo naye nga tekimuggyako kuba humani bye bagamba nti mwana wa Katonda Katonda tazaalibwa mwoyo mwereere tamanyiddwa eyo kye bayita the great deception obulimba obwenkukunala blasphemy kwe galiwo obwaleetebwa abasajja ne bayoola ekintu ky'eddiini ne bakyewa ne batandika n'okukyusa ebyo tugaye nti olwedde yali muddugavu ne bamulaga nga mweru enviiri zaali ziri kyomwoya byoya byandiga ne bakulaga light hair amaaso ne bakulaga simanyi blue eye kati baba balina ebintu bye bakulaga nga byabwe nga tuga nti maama wa Maria si oyo obo kategedde esore mama wa Yesu si oyo Maria gwe batulaga mbu yafuna olubuto nga mbeerera kwega mwana ezo zonna theory zaagala okukulaga nti okyali yali yekka nga banagamba we nagamba Matiya mukozi wa byamagero oyinza obuuza ne famire ya Matiya taata we yaani ye jajjawo asibuka mu lunyiriri ki kale bino bijja abasajja basooka ne bamusaba ne bakuletera eyo kodi ya mwana wa Katonda naye nga kyali yazaalibwanga era omuntu ate era kyali naye yalina obulamu bwe ng'omuntu kuba yalina ne famire naye n'azaala abaana be yalina n'omukyalo we n'azaala abaana be kati nga bwe yaliyo ti ng'akola ebyenjawulo ne wajjawo ekigaali ekyawamba ensi nekimanya tulina okufuga ensi mu ddiini kwe kwata ebintu ebyali ebyadda ne batandika obikyusa in favors of them nga bifavalinga bo yensonga lwaki Jesus ne babote yabeerako Vatican bajja kulaga ate okukkiriza Yesu n'ebiikira Maaliyo ino kiika Vatican nenga size Holy Lands of Christianity nga bakikyusa bukyusa nti batuuka okulaga nti Yesu eyali daka skinned person yalina olusululi olwaffe oluddugavu bakulage nti ate yali muzungu otukokuza nti wamma bali be Katonda omuddugavu ffe kizibu. The other world, some little facts about omusajja ono nga bwe tugamba nti yaliyo omuntu yalina obulamu bwe yakola famire ye teyali mweru nga bamusudiya n'Abayisirayiri tebamuliiko boga kyali tomuyawulize eyo kyali mbu Yesu oba yaani nese si kyali waffe nga bamutusibwako mbu Yesu simanyi mwana wa Isirayiri ebyo tebabiri namwe era ne bamuwuliza buwuliza kwega bo balinga abagamba balinga abalaba kyewaŋŋamya kyali yali eyo nga yeeyita Katonda oba kyali eyo ng'akola ebyamagero yamanyi n'ebintu bye nege tunabino nga waliyo kyelgo bayita bujaagaali yakola emirimu gye naye nga waliyo abamuzoleya n'abamukkiririzaamu so Abayisirayiri tebakkiririza mu Yesu bana Abayisirayiri tebabimanyi blaze ebya Yesu tebabiri nakukuba n'ekisooka bo bagaffe tetulina Bakatuliki ffe tuli Bayudaaya ne bagamba ate mbu Yudaaya batugamba bikyoyo simanyani Yesu wammwe kati bino byonna by'ekisibo biki bano baagala okufuga ensi be babiseetinga ttaano okusiiba gye kuli mu nature naye okusiba si kwetuma ate si kukulagira okusiba mwoyo ne mu kalica waliyo okusonda ab'obuwangwa n'enno nabo basiiba naye nti bisiru byakukeera ku makyo kati ze nasiibye kino ze nasiibye emmere kati ennaku 3 nedda biri byamwe basobola n'omukana nga agenda weebake mu nsozi ennaku 9 nga tolya
abamulonde ne wanga gwendo ogenda malo ennaku 3 ng'oli ku kye bayita mu luzungu tukiyita fruit fasting ng'olya bibala byokka otegedde ekintu ekyo nti gw'oli wa 3 dry days ennaku ezi nga tolya tonywa nti okusiiba gyekuli mu mbeera yonna mu buwangwa wawwa gye kulondebwa ne bano baakironda ne batandika oleetamu ekyabwe guba gwaffe era tulina kukola bino tusinza wano tuyisaamu katemo ne bayisaamu bingi essaala ze baateekera omu ze musaba saala zo ndalamu kubeza essaala nazo ze basaba si katala nti ze essaala ezirina osabibwa eri katonda oli mwoyo omunene abantu balina ebintu byebasaba ng'ate bakolaga bagenda owunzika nga basinza obubonero basinza abantu sekinnoomu ng'ate gwe atasinza muntu asinza mwoyo atalabika bayita mwoyo wa Tonda oba mwoyo wa ggulu gw'ate gwe baga nti oli sitaani naye lwaki bakireeta bwekyo kyetuga nti bakwata ebyadda ne babikyusa in their favor ne Yesu yali badde abagamba mwana genda okola ekikyo ojja Yesu yabazoganyanga boza lwaki bennyini okimanyi bye baamukomerera waliyo omuddugavu oba waliyo omusamize yakomerera Yesu banazungu bwe bamukomerera banyini bannannyini kkanisa wapete the church and the state ate bye baakomerera Yesu the church and the state bye baakuba kibando yembazi ememe ennyondo meaning that nti bo ekyadda tebali ku kyetuyita the faithfulness of your soul obukkiriza bw'omwoyo gwo bo bali mu kuyisaawo kyabwe nga beekwese mu madiini ag'amadiini waliwo ebyawandiikibwa there will be mother of all nations and religions walibaawo mama w'amawanga gonna n'amadiini gonna waliwo atwali n'adizayininga eggwanga eribeerawo eriyiika eddiini etandika nagamba kati baabaleetera Lady Fatima olw'ensonga baakizwa kyatuka ekiseera nga bonna ekigaali kyonna kiganya ovunnama eri Yesu ne baleeta ekigaali ekirala ekigaali ekirala bwe kyajja ne kikuŋŋaanya abantu nabo ne basooka bakola ekigaali ky'abamujaahidiini obusiraamu nabwo bulina gye bwafubutuka eyo ne buyingirawo kati ate era bonna ne bagaana ovunnama eyo kwegatlisi bwe baba tutavunnamye mu Bayibuli baalivunnamye mu Qur'ani kati ne bigaana ne batandika okugenda nga baleeta ebintu sekinnoomu last ne baleese Lady Fatima yakyali omupya mwe bali bakyajja tunaabawulira aba Eric Antaale simanyi baani gye bali abasajja bo baleeta buli kika kya ddiini solo nga zibategedde nti neera beetukwatira naawo okuddayo wali nti Yesu kyali yaliyo yali mukozi wa mirimu gye yali alivinga his normal life yabeeranga mu the lands of creation kuba Yesu teyabeeranga mu Europe yabeeranga mu Africa na Middle East the zoning n'abamu batugamba mu tours empanvu yagendako mu Asia gye bayita Far East eyo ne bano baabikyusa ne bakwatirako ne bakubira kalenda eyaabwe ne bakuwa programu eyaabwe ne bakubira Bayibuli eyaabwe ng'eyogera ku oyo kyali ne bakolera agenda kw'otambulira nga ya mwaka muguna oyina okufuna Easter oyina oba ne Christmas oyina okukola kino oyina okusinza kino so kyonna kye kiri ttaano baatukwatirako obukwatizi ne bazimba ekyabwe ku muntu omulala ng'oli waggabi nti waliyo kyali eyo nga ye bujaagaali ne bazimba olugero olulala okkiriza omanyi obuwangwa nino n'obumanyi bumanyi olyako omusajja tugeze ngeza bugeza olya kiro gwe bayita bamweyana omusambo gwe bayita bamweyana kati oyo bamweyana naye ebiseera ebikadde yalina sitayiro ze kati ebiseera bwe bijja biyita buli ajja ayogera kyanjawulo tugenda otutuuka essaawa zino ng'abamu bakugamba bamweyana nno mulangira naye ng'ate omuvubuka atamanyiga omulalu bamweyana nti bamweyana mulalu oba otegedde logiki ng'awo twetaaga atuluŋŋamya lwaki bamweyana ayitibwa omulalu lwaki ayitibwa omulangira ti emboozi ezijja zizimbibwa abo abantu abazze baddako emigigi kisinziira mu kiki ebeeyagaliza n'amaliza nga ye ataddewo olugero olulwenga oli bwanalita kakati lasita so kati nti abo abajja baddawo buli omu aleeta emboozi oli abuuza nti ekyaffe ekyawano kale ekyennunu mu Afrika wonna bakikubamu nnyo ebituli bakinafuya nnyo bakiraga nti kibi nnyo ate nga ne bano bwe bagenda katugambe Mecca, Roma, era balinga kumpi abasinza obuwangwa bwabali ate ng'ekisinga okwewuunyisa ne bw'ogendamu ebyo ebifunga bw'oyogera bw'ona ogenda otutuukira bajja kukusongera ku bisigalya nga bagamba mbu eyo ntaana ya mubaka Muhammad era bw'ona ogenda tugeze ne wanaaba-Roma era bajja kulaga simanyi bakatonda bwabwe mu materekero gaabwe mbu simanyi bazuusi oba otegedde mu bibumbe byabwe bo bajja kulaga ne bw'ona ogenda India ate ojasanga Lord Krishna nga ye bamusinze eyo nga bw'ona ogenda Israel ojasanga tempo zaabwe nga zirimu amaanyi gali agaabwe mu buwangwa bwabwe kati ffe ekyaffe omusajja omanyi kye bayita colonialism tekyakoma ku kufuga abantu buntu mu ndabika oba bitundu byammwe n'obwongo baabukwata
mubukwata ne information joyino gye bakuwaako buwi ate bo ne beekolera history twatwogera ku modern history kimanyi nti bw'otuuka mu A-level modern history atandika ku Napoleon ku French Revolution mujjukire gende olabye abaana gwe basoma A-level batandikira ku French Revolution ne bajja ku Napoleon kati baagala okujjukizaamu ne bakuzzaayoko kali wali America mbusimanyi supporting American War of Independence ne bakusomesa European history najjula mu mutwe kati ate munajja mu African nationalism bakusomesa Africa mu African history bakusomesa African nationalism okusinga bonojja mu African history waddala abajja kwa ate ababo babisha Kazulu yali mubi Mwanga mubi kwegamba ate muwuwo bakulaga babi era ne culture eyombi choke wa bakulaga babi they were great ndi ngojeko koloni okufuga ebitundu n'abantu n'obwongo babutwalira mu kusinzira ku information gye basetinga kati kikwesera nga tokkiriza nti obuwangwa bwo bwe bwaddala ze ntera obuuza abantu abadde omanyize ngamba abantu soluga nti ze ni musiraamu kwega ebyeddiini mbirimu naye ate sibiriiko kwegamba mbirimu ze amuzani musiraamu naye ate sibiriiko nti ogenda kunkwata amatayirwa ddiini tekisoboka era ntera obuuza abantu eddiini zino zajja 187 187 ensi yaliwo before 18 fe bajjajjanga obujajja n'obujajja bwatandika butya and all in all ngojeko ekyo kyonna babeerangawo mu bulamu obulungi nosinga ffe kuba ffe abalooza ntutegeera nnyo Katonda n'amadiini twabuuka ate ffe tusinga okuba n'ebizibu ne bajjajja bye bataalina endwadde obukyayi ettima enge byonna tebisinga kuba guno omulimu gwe tulooza mutuloma nnyo Katonda oyo gwe tusembeza ne twerabira nti bali abasajja eggalo ge tuyita amadiini ge tukulembeza nga tegannajja babeerangawo batya ebyo batono ababiddamu olinaga kale tudde ku bantu sekinnoomu nga bwe twogedde ku Yesu bonna atandika okwogera ku bantu sekinnoomu naye kale twogere ku bannabbi ba Katonda oli ajja kudduka misinde ne bukya ku makya jjajja n'akula myaka 8 kimanyi 10 mu mmeka 9 7 mu mmeka akuba sapula abakadde abo bategedde ne bukera ku makya papa n'ayatula mbu teri buzibu kubasiya kati gwe babakadde batadde bakoze oti oli papa yoba yali payase yakafa yani si payasi naye nerinye ddala ndyerabidde Lewo yaliko waliwo eyakafa ng'ojjeko his original name kwegamba nga bonogamba popo name amanya g'abapapa ayinza okuba yali payasi mba seerabidde eyakajjaafe balonde ono Lewo sebo jjajja oli myaka 78 akeza akuza asaba Biikira Maria amuwe n'enneema omugamba nti ati mu abasiyazi welcome kati ebyo ebintu teri abiddamu ffe tuba tubikubaza bikulaga nti gwe gy'otembeetanga eddiini abaagireeta balina ensonga zaayo naye nga tonnaba nakuloza ku nsonga zaayo weebuuza obudde bwe baagireeteramu nga tonnaba nkuba kuba ate ffe twaliwo nga n'okujja tebannajja yagamba genda ew'omubuulizi osabe Katonda akuyambe naye ate nga gwe Katonda omwoyo wo mu buwangwa bwakugamba fukamiraawo nsabe ze ntonnyese enkuba nti biri bikolo singa bino nagulaga nti olina soka genda wa faaza wa pasita wa musumba asooka akusabire simanyi imamu asooka akusabire olyoka otuukeyo naye nga mu buwangwa nzira okugamba abantu biri ebintu bitaano ebikonekitinga omuntu ku nature ku butonde tigwe oyagala okumanya mwoyo waddala waliwo ebintu bitaano ebitolokozesebwa ekisooka ge mazzi abantu abamu asobola oyimirira mu mazzi oba gwe MS asobola okugamba naaba engalo mu mazzi omwo n'onaaba n'akwata amazzi n'atunulamu bw'ati n'amanya ebizibu ebikusumbuwa ng'akozesa amazzi newabaawo ab'ettaka MS oyasooka ufuna olinnya ekigere bw'okijjawo yoola ettaka eryo olina abikijjaba bwekityo oyo naye gy'ali ne wabeerawo owookusatu y'ow'empewo nga ye asobola to n'ayogera ne bamuwa empewo n'emugalaga jajja ngambye kino empewo zaŋŋambye bweziti nga ye wa mpewo owookuna ye w'omuliro waliyo ab'omuliro nga ye asobola okukomaawo ekyoto kye n'atula n'asirya wanaabuza kino n'aki ne bakimubuulira nga ye akozesa muliro owookutaano y'ow'emiti etuyita vegetation nga ye asobola okukwata kano akati ne kano n'abugatta n'abuyengawo ati n'akuwanaga nnywa wone nga ye miti gino ne ebintu bino ebitaano bye bikuleeta ku butonzi naye ate oli asobola okukuggyako ekyo ekifaananyi n'akulaga nti olina kugenda nga wali oweeyo ekibwewaayo oyingire mu kiri ekizimbe ojuge ne Yesu gwe twogeddeko yali ali ne bakyali be bazuba nowulira waliwo ensasagge nga wonoobuli nabuuza kisitole ki ne bamugamba nneeyo kyaki naga tekisoboka naye nga ssebe eryo sinzizo naga tugendeyo tanda agenda otuka omanye ekyali munda nga baagifuula kwe gatundiro
blaza yabakuba mwenche yakola chachi jukira ina abayigirizwa abe oyo musajja ne bacyankalanya chachi ne bage naye before kugenda waliwo mubulizo myamugamba mbu jacyankalanya bajizimbidde emyaka 4 ejo chali namugamba jimenye onjizimbe mu nnaku 3 kati bali bazubi balina gye bali kyaliwo munambuza naye wagambye abasajja mbu bajimenye onjizimbe mu nnaku 3 omuntu ogosobola okuzimba mu nnaku 3 n'abagamba lagiki ali mu ekyo siguzimbe naye abantu abajjuza okuntu okwo mwe bagamba gwe bazimbidde emyaka 45 osobola okubakuŋŋanya mu nnaku ezi okukkiriza kulimu gwe okusooka kati kyeza Yesu teyalinnya ow'amakyaki ebyo byakidilibada tojugange era asazamu zisinagogo nagaba balimbire mu zikyaki simanyi sinagogo zaabwe eyo kati Yesu n'ekyaki byanjawulo. The church and Jesus are different. Era church it is a church, ne state is a state. N'abaweereza ba church babaweereza ba church, ne state ba church yanjawulo ku Yesu. Naye babikwata munanga avuma wakani byanjawulo church zanjawulo ku Yesu zeekolera birala kugabi ne muntandikwa yakulagira naawe era nazituwoninga nagamba abo bajja kujja alla nga beyita yo yefe era tuli balabira ku bikolwa bye ekyogamba olinda mulembe ki balijja nga beyita abaana ba Isirayiri gwe balabye bantu byobuuzizza bibadaba utoludazaderiyo Jews ani yagati awe Jews abaddala abo. They will come calling themselves Jews. Tuli mu Revelation or Bible. Balijja nga beyita abayudaaya bebana abalimba ensi. Obadde okimanyi mu Iran wali abantu abawere emitwalo nga 30 nga bayudaaya. Mu Iran ate nga tebakwatwako. Kireza the real Jews sibe bana abakola bino ebyekijinga. Kireza abali mu Israel. Banetanyawo si waju. Banetanyawo balonderera abo Banetanyawo bagamba yo is man from Poland. Balonda the biggest group yaba abantu abakola Israeli kati babayitanga ba Kazites babiranga mu Central Europe ne Northern Turkey edda be baba formatting wabamu bwe batikano likutinga other people there ne babakolera character yaabwe ne babalondera aganya gaabwe embuge gamachi ne batandika okuzza mubakolaawo the home of Israel. Nisibe abayudaaya abaddala Yesu yabyogera nako ekyewusa ne Gamiro Naso wa Egypt kyali wamuli yafugako Egypt kyekyamussa yabuuza how could they go black and come back white twayogeddeko abayudaaya abaddala baali baddugavu tuli mu Buganda wano singa omusajja ajja God forbid kabaka wa Buganda n'anyigiriza abamu ku Baganda tugeza ab'ebululi oba ab'ebugende basalawo okusenguka okuva wano mu Buganda ogende Congo baba Sudani baba fuse ba Sudani oba Baganda abali Sudani kyokera mu buwangwa bwabwe we basenze ne babeera white bank tugenda olaba mbu baavaawo kati waliwo bali abaddugavu balina n'emisale oli n'agaana edda Abaganda abaava wano ogenda wali tebaali bamisale basiriasi black balimu ne papo bali bana Abaganda ab'ekikala kyaffe kino kitegeeza Netanyahu ne banne naddala bali mu Isiraeli ebitundu nga 9 ku buli 10 si ba Isiraeli exactly 9 ku 10 kuba mulimu other tribe mulimu abantu abalala mawanga amalala naye 9 ku 10 ne general administration ya Isiraeli si abaju si abayudayo abajuzi yaka group abo abayita ba Isiraeli naye seconded by bali twayita ba Zionists be baleeta ekyo kati abo 90% si bajuzi bajuzi mwe bali abaddanga ne bakola byanjawulo era bo bakubako ku bumeeza lwaki bane mwalumi bote bawagira nno na utalo lwa Iran be bagamanuga tulina ne Baganda baffe mu Iran nabeko n'abamu baddukidde Kenya basaba ttaka Kenya abaju abaddala we are looking for some simanyi land in Kenya bambuza Kenya efuniramu wambo mujja funa omukisa when you give us land nagaliba na Kenya mugobembwa mugo aba bantu nabo si bangu ne bali bennyini abayuzi abaddala nabo balalu Farao Katonda yabaje wa Farao nga Farao abazoga ne bagendeke ku promise naye be basanga kye babakola nabo gwe bagambye David yali nannyini ttaka David yatta Goliath bali be bannannyini kitundu wano bano be bali ba intruder abajja mu kitundu David ye yatta Goliath ba Goliath be bali bannasangwa bwe kitundu bano bajja ne bawamba ekitundu ndi nabo bennyini tebaali baddala abinti tebaali bangu so logically ndi bave no ku black ala ngege nti Abaganda abavudde eno ate tebafuuka badinka era baba Baganda abasajja abayudaaya abave eno mu Misiri ne bagenda basenga ku promised land oli gundi wakuza Gamero Nasa bafuuka batya abeeru kuba Africa doesn't produce white skinned people abe abazungu si baffe beri mbulaaya
ekyo nakyo ne kimussa nti kitugizayo nti ate si ffeffe kabasooka ogera ku bintu after the statement era yafa bufi kibwatukira ani munaye ebintu omulaba sajja bamunyiga tulina a few moments leeta zirijja maaso eyo ng'obadde okimanyi nakati bigenda bivaayo buvi nti ne Titanic ze baakola balina abagagga bye baali batagetinza okujjawo n'ebiseera byani yali amanyi nti Titanic gwe mission yaayo bino byatumanyi 20 biri kumu gira bombing z'omu America simanyi 20 tower bigenda bivaayo kati nti wammanno be babyekola nga goba wayirize se yakuba zino project zijja genda tuziraba kati nze wegamba Gamero Nasera be bamunyiga oli ajja seka nga ne bane tekisoboka ne buli jaba twagambanga abantu Bob Marley CIA yamutta ngiro abantu naye abagezi bagawa mmate kituufu kuba kyali bane bayi Daniel Gray oba yeye nyini ya confessinga kuba yalwala natwanga alina ku oxygen na confessinga nagamba I regret ekintu kye nakola kimbulamu ekyasinga omuluma kwe kutta bo goza baba nabo tano that is it nti bana abasajja logically kituzaayo wali nti Yesu ng'omuntu kyali nabinyalite yali Yesu bangamba yali ani Yesu yine dinye ddala lwaki bamutuma Yesu anti blessing bagenda bakyusa n'ennimi zikyuka nagambye bamweyana omulangira gwe baali bamanyi bagala lwaki batuka ne bamwesibako kati kanko obuzize ekibuzo ekirungi abasajja abasinza the devil amanyi g'ekizikiza bakizo tebasobola kumenya chachi ya ddala ojja chachi ya Paulo omutume yaddirira Yesu ye ali ku kyaddala bamanya tebasobola kumenya eyo chachi kati ate ne bawamba ne bayingira buyingi basalawo kugiyingira nga kati bagenda okirabanga si kyankumenya chachi yali yatandikiddwa Paulo eyasikira Yesu bo kye bakola chachi kugiyingira ne bateekamu ebyabwe n'obubonero n'ebifaananyi n'amannyo kyusa buli kintu okusooka bayibuli teyaliiwo bana basajja bakuba bayibuli in their interest bayibuli teyaliiwo bayibuli bakuba nkube bakifule baleeta ebyo ebyawandiikibwa biraba byabangayo mu bitundu ebyenjawulo. It was a correction of Roman Empire yakuŋŋaanya ebyo ebyawandiikibwa ebyenjawulo n'egenda ng'etandika okukuŋŋaanya. Ne Bible nga onoga the original Bible ate yali mu Ethiopia ekitabo naye nonti kati ffe kyetuyita African Bible nga onoga ekitabo ekyasooka ekirambika ensibuko entambula byonna ebiri bakusine very good obuvo n'obuddo bw'ensi kuba ne technology gutulimu kati yayogerwako nedde original books ebitabo bino ebyaddala biri mu Ethiopia. Kati bali ne bagendanga bakuba bayokyanga ne tempe ezimu bayokyanga mu Misiri mu Egypt mu Africa twayinanga ebintu bingi twayinanga the biggest library mu Mali bayitayo Timbuktu library esinga obunene n'obukadde yali esangibwa mu Mali abasajja baazokya twayina de Bahai Towers kwa Bahai Towers zali singa obuwanvu mu Africa era zali mu West Africa era abazungu baazokya twayina temples mu Ethiopia ne balumbanga Ethiopia ku mirembe gy'abasajja bakuba balumbako ku mirembe gya Plasirasi bali ba metaniki balumba asimanyi Meneriki waliwo bakulembeza babanga mu Ethiopia balumbanga okuba ne buli bajjanga bayonoona ebintu Egypt abaloma bakuba Misiri ogissa ku ttaka yaine ebyafayo Allahumma kabakubanga Syria bakuba Middle East eyo ne balumba the logic nti bo basaanyaawo bingi kuba ate mmwe n'ebitali biwandiike ebimu byalabirwangako biro bintu waliwo n'obubonero bwabanga obwalekebwanga obulekebwa ku mayinja ku nsozi kati battanga bitte ebibumbe ebisiige kati bo ne batandika okukola collections zaabwe mukola collection tebalinayo nabbi gwe bayinza kwekwatako balondayo Yesu bana balala Azazi Samusoni simanyi Solomoni Muhammadi simanyani David abo ba Azazi okubateeka mu ngero ze bako nebo basooka kulembeza ono kyali gwe bayita Yesu ne bamuddusa ne bamutwala e Roma n'ekigaali kyonna ne bakitwala e Roma simanyi bi Maria Josefu byonna amaanyi ne bakolaga amaanyi ga Yesu galina gye gava atuula wali Papa Lukuta Fauza Sinika Papa kyagame tekiddi eri addamu ng'ogamba ngaani kitegeeza abantu abo bonna abogerwayo ko baaliyo era ne bakola ebintu byabwe kuba ne Solomon ne yaliyo king yakulembera ensi ye ne David yaliyo ne bano bakyusa stories zino ozessaako in their favor
ne bazefunza era bajja kumaliriza gye bulijja mu maaso bakwaze nga balina ba descendants of David and Solomon be balina abasigalira ba David ne kwegamba abaava mu ba David ne ba Solomon ngokimanyi ba Africa fema custodian of the Holy Land abaddugavu nekati ekyo bakikwambula gwola tosobola kuba na mirembe ku ttaka lyo kyokka ng'omusajja akulaga the land of creation is Africa. So tufuna visa za America misinde z'Emeka Saudi gye tudduka naye bw'okwata akulembera eggwanga lya Saudi n'omuteekawo muganda wange alalala kabaka wa Saudi n'omuyimirizaawo ne mutabani w'omulangira alinze genda onoonye Epstein file akagoye kayinaako okukaba yakajjawa yakafuna genda onoonye abali mu file za Epstein family n'oyo omulangira wa Saudi mwali sure nalabako n'obungereza Andrew watege naye nga we bakulembera the whole land of the Muslims Emeka era wekiri wano tulwana okugendayo okulwana okugendayo tukime emikisa bo balina bye basinze kitano bwe tunaatula bakira the great deception obulimba obwenkukunala oli nakugamba kino bwe kiri naawe nozaala omwana onogamba bwe kiri nazaala omwana bwe kiri kati emiji egijja bwabagamba bwe kiriba emirembe n'emirembe ne mumaliza nga muli ku ekyo naye nga temukoshoninga ne bannange kituufu naye twalingawo tutya bifo gwe kubuza okundaga nti maama mubi nze nina gwe nali njogera naye yali seeka nga era swigide ennene nagamba okimanyi omubaka yatugamba kino gyogenda olambula ku bijja by'abagadde bo bw'otuukayo ku bijja n'ojjamu ne ku ngatto mulimba ezo ne mugamba kati ate olaba ne mu buwangwa nakyo kikkirizibwa okugenda olulima ebijja by'abajjajjaabo awo twatandise okukwataga ye yagoba eddiini ate nno tanze kati nze bankule toyogeranga ne bbaaga gaza nyinza okujja ku kikyo bw'ojja okuyomba tosobola oyiyo naye bwe kiba kyalaali kyali namubuuza ebibuuzo wallahi ya Mungu n'asikana nga bbaaga ngenda sigala nga nsaala lwe mba nsobodde nga nsiiba lwe mba nsobodde naye nze eddiini tekyaddamu kunkwata mataayi nga blood nze sikujja mu ddiini gy'oyagala nze nange ndi musiraamu ate obusiraamu mbwaga era bwe nkusanga ozole yakkula oba omanyira ababaka oba omanyira abantu osobola okutwalaganya abasala abantu beesonyiwe ngera bwe nsanga omukatuliki ng'omumanyira naye nkutwala kuba maama owange ate ye Maguleeti mukatuliki ze togenda kuvuma nedda buli omu asinze ekikye naye ati bwe kiba kukwata nze gambirawo nedda nayogera n'omusajja n'asirikira nanga kati blaza nasooka namugamba kati ye kyasinga n'omumenya namugamba gwe ani yakuyigiriza eddiini nagamba maama ne taata ebanjigiriza eddiini y'obusiraamu ne mugamba maama waakwagala nti ye ate taatawo nti kati gwe maama wo mwagala nti genda obuuze maama wo buli lunaku lwakusatu olweggula asiibawa era gy'asiiba akuli lwaki agendayo ne tumala okwogera entumu waayita ennaku manyi ansa gye yaŋŋamba maama yaŋŋambye mbwe ddiini ne gy'abeera ku lwokusatu walina ensonga z'obuwangwa n'ennono konze kati gwe mwana gwe nneesonyiwa yasirika bw'ati so kyonna kye kiri obuwangwa n'ennono buba buwangwa na nnono nga woyayogeddeko nti waliwo basinza obuwangwa n'ennono bw'abalala kuba n'oli omwalabu naye alina obuwangwa bwe n'ennono ye n'omukatuliki alina obuwangwa omulooma then eyo gye gisibuka be batambuza obuwangwa bw'ekintu ekyo lwaki ye omuzungu bwawulira nga bimutabuseeko najja eno naye obuwangwa agezesa bweno naye afuna emirembe tobalaba nga naye azze eno bamwambulule ate ne babaferera n'abakyala lwaki yajja n'akola emikolo ku Victoria leeke yaffe ennene n'agyambala n'ojjambala oba ggwe omufirika olinda ekyaki eva Canterbury anti protestant kyali Anglican church eva Canterbury aba protestant nga bali bakatuliki bo bakatuliki ba Catholics ba Christians on the Catholic ne bekyanga they became Protestants bo ne bakola eyaabwe eva Canterbury kyetugabwe eva Canterbury ye lwaki n'abakyala wa Bungereza yeesitula ate mu nkukutu najja ku Nalubaale n'agikola emikolo n'agyambala ye yennyini kiri then yo n'agiwa erinnya erirye najjako Nalubaale era nakati alyeyo avimba lwekyo lwaki buli mwaka bajja ne bakola emikolo kukaluma abo abazungu gwe ng'oli eno ogamba ki nga twayogedde ago amazzi abasajja ge baba nabo mbu amazzi g'omukisa gye gava nedda kale batutuma amatabi lwaki mu matabi tetwolaga ffene oba ga miyembe ne tutwalaga nowaga ensansa ate gava ku muti gwe bayita olukoma lwe lusangibwa mu ssabo wakati
Ogambe lwaki batutuma amatabi tetutwalaga vakedo oba ga miyembe tutwala gali ke tuyita agensansa ate ag'olusansa gava ku muti gwe bayita olukoma lwe luyimirira wakati mu ssabo lwaki lwansonga lwe lukomekkereza ensonga mu buwangwa n'ennono lwe lutandika ensonga olwo olukoma ne luwerekera okuba bayita omusambya era otunaba oti mu mbuga ezisinga kutaba lukoma luba musambya gusambyasambyako ensonga olukoma lwe lukomekkereza buli ki gwe ne bojja ng'olina ebizibu bikoma mayiro olwo olukoma y'ensonga esooka anti kye tugamba nti waliwo oli akulowoozesa ng'obuwangwa tebuliiyo kumba ate abukola indayirekiti gwe kyotomanyi ojja musanga ye bw'ayimirira bw'ati ayambadde amajolwe ng'alina n'omuyondo gwa lubowa oyagala seka nga naye akubye enta akutte ennamulo baguyita ddamula omanyi ddamula akutte eddamula y'obwakabaka tugenda ffe tunonye mu buwangwa tulabe kabaka akwata ddamula kitegeeza ebintu ebyo ebyambalo byonna kawumpuli ayambadde papo nga tumulaba wali ekyeru ekyakabaka mbwa Namirembe ekiddugavu ekyakabaka mbwa Kizikiza wa Bulamu ekimyufu ekyamusoke ekyayere zonna engoye eza green ez'abantu zonna abasajja nga babimanyi n'amazzi bagakimeeri ku nnyanja n'emiti tebaleeta amatabi tebaleetaga ffene so byonna birina ensonga balina ne bebagamba olwo abamu bebagamba nti waliwo ebituuka ebituuka nga awadde ozze oyagala bufaaza naye sooka oddeyo otereeza ensonga zo bwe kibeera ensonga kyezo se tutereeza nati mbufaaza baba banaafuna obufaaza ono Bishop agenda omuwa ayimirira eri mu bazadde be bw'aba akyalina mamwe ne taata we bw'aba takyabayina nga waliwo bano bazadde be ab'ekika kye ng'amugamba nti obanga okkiriza okuweereza Yesu Kristo va mu bazadde bo ojje ku ekereziya kati ng'alina okuvaawo mu bazadde be agende wano wali Bishop afukamiramu omukisa mbu naye asobole owona omukisa bubangi balemererwa osimbula ebigere ne babagamba muddeyo mutereeze ebyewammwe wategedde bwe kigere ne kigaana nze nina ne bemmanyi bwe tosobola na mentioninga amannya nga bakugamba oyakoma ku bwa bulaaza nekigaana n'alema otuuka ku bwa faaza ne bamutemera ku budyankoni naye mbu waliwo ensonga ye z'ataalaba n'amaaso olw'enkuba ye ate yalookinga ate ye n'atabuuka kali kavako naye akabuuka akabuuka batuukayo lwaki ebyo byonna naffe tubyogera nti gwe Tereza naawe amaaso go kabina amaaso naye tebiraba tegeze eddiini kizibu oyawukana n'ennono nedda kati abantu bakitegeere nti ennono n'obuwangwa nayo ddiini ey'ennono ogategeere eri modani kati ate eddiini eri modani nnono nedda kye bayita obuwangwa n'ennono nayo ddiini kye tuyita enzikiriza nga bwe tugaa nti obusiraamu ddiini enzikiriza y'obusiraamu nti obukatuliki ddiini mu nzikiriza y'obukatuliki kati obuwangwa n'ennono ddiini mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono noono gamba oli agenda n'asaba Allah noono agenda n'asaba ayi Katonda gwe nga bw'oyatula Allah mu Luwarabu ono ayatula Katonda kuwate Katonda noono tamumanyi mu maaso noono agamba nettonda mwoyo naawe omusiraamu gwe ogamba mbu Allah mwoyo tamanyiddwa tazaalibwa talina kifaananyi si bwe kiri n'oli atandika Bayibuli agamba Katonda mwoyo mwere tazaala teyazaalibwa kuŋŋamba otya nti ate ono ali mu buwangwa gwe omuvumirira nnyo oyo gwe nalaba yeerijjo jjukira ne bayita abalongo ng'ali ku nyumba z'abalongo ayokya era nagamba seeka weetwale kati nze kankuweeyo n'ekyokulabirako era ekyewuunyisa igwe bino ebintu birimu kye bayita emigigi emweso osobola okuzuulayo evvako n'oyiga engeri gye baloga ne weeroga ne weeganga kati okuwayisa eddogo n'otandika ocunya babbaaga baani banno bayinza okwagala okukulwanyisa naye nga gwe weeteekako olukomera mwana ttu guyinza obutaba na kizibu n'ekyo naye bitugambye bya migigi kyosiga kyokunga kati ate bye bazza birina okujja mu baana bo kuba ozaala n'abaana bo bazaala n'abazzukulu naye emigigi egyo tetatambula 7 kati gwe seeka ali ku balongo baabali ayokya ku balongo b'obutonzi gwe munnange weeganga wayiga engeri gy'okuba Kulaani otegedde naye oyina emigigi 7 egijja mugenda laba ku baana abayiwa endusu gye bujjaawo nina akavubuka ke nalaba kalumba Ssaabasajja mbwe eyo shirika eyo jinni tewakalabako emabega eri nagamba gwe kaana gwe nze mbakuba mu muzikiti nkugiramu mu muzikiti gwammwe nenfuluma kale abasiraamu munkwate
obotegedde nti gwe seeka wazuula bangi babikoze n'omu okay n'okusoka nti waliwo ne bakulu bafaawo bamaama bataata abazadde abaazuula bo ne beefaako bwe baafaako ne bakola obugagga ne bakola ky'abaana bo bakuzoga ewaffe tuli bagagga ffe naye ate omwana kati yazuula vako abakulu olwatulika bali ku kkubo mwana waffe tobadde bagagga tutunda ettaka ffe n'obusa naye mmwe mwabali abagagga muli ku kkubo muli mu ghetto naffe nti gwozuula evako ne weerabira nti oyina emijiji yensonga lwaki abagezaga n'ab'enda yange nti munnange wadde ki naye waliwo n'ebenzija era buli anoonya obulya bwe nze n'ab'enda yange ti omwenda n'omwenda guwe gwa nsonga logically lwaki kino kijja nti mwe bamaseeka simanyi ojja kwereega oyo kyabalongo osabire abasamize naye olina omugigi ogujja ate obwo obuwanga mwe weesibidde obwa Kurani si bwo tebusobola wangaala kuba tebuliiko obujjajja bwabwo mu butonzi twayiseeyo buyiseeyo engeri olunaku lwalwo gye lulwa Easter tugenda kati bwe ba firimu tutegeeza tugenze ku kigendererwa ekiba kyatuleese tugenda mu Middle East tulabe olutalo lw'eggwanga lya Iran n'eggwanga erya America olutuuse n'ebiriwo olunaku olwaleero kyekyatuleese ekikulu naye eri tuyiseeyo buyisi wadde tuwanvuye naye njala tugende kyekiri e Iran kyekiri mu lutalo luno. Very good question. Kakati twayogera jjukira ku bintu omulala bwe twagamba ebintu nsuubira ovaayo twabimenyaamenya kati kuno ndabako ebi byebiriyo one twagamba nti olutalo olwo America evuddemu otyo oba etya olwo pressure ejja okweyongera okuva ewaka taano bangambye ekiri mu USA eyo abantu beekalakaasa White House abasajja bagamba tuli ku kiki kino weekend ewedde nagambako nti ebitongole ebisinga obungi byonna byati byagala olutalo America genda mu lutalo na Iran ebyokwerinda ebitongole ebyokwerinda byonna byati byagala America genda mu lutalo na Iran essaawa zino era abasinga kati bali kweri gye twayita strategic way out bavaayo batya withdraw bavaayo batya naye lwaki nti ne pressure waka yeeyongedde economy egwa amutoli kati batandise no simba line mu America nabo basimbira kati mafuta sure kati nabo basimba line ya mafuta dikini mu America pressure from home few days to come ogenda laba Senate simanyi Congress wezongero yulika because of parties and if aba Republican ebimu tuganye kati fe aba Democrat tukiriza obotegedde ekyo nti kyekisooka nti kyeki mu lutalo lumirani tuyinza obutalo aba physical lutalo wali kubatandisa odubikkiriza lutandisa obatama neffe tulina bye twa airinga outward tuyita after time bitandise nti gendo tule ekiri mu America abantu bali mu kwekalakaasa bagamba luno olutalo si lwaffe on top of that America olutalo lwongedde zitowa lutya era weekend wedde nakugamba nti America enoonya efaakuuza ab'emikwano bajje mu lutalo naye baaganye ne twogera ku ne ku continental setup buli continent egenda kudda ku mulimu gwayo essaawa zino kati nawulidde bakyali bamuyita Benani president wa Germany yabagayo we need to resolve our problems minus US ng'agamba Europe kati zino sediment za Europe ngaganti ebizibu byaffe tubyemalire tulina twemalire ebizibu byaffe nga si America kati nga Bulaaya on top of that yowa Spain kati wiiki eyo ng'etandika yayisa fatwa kwe yalangirira twali tuganya America okukozesa beesi zaayo eziri mu Spain ku lutalo lw'e Iran wabula ate tugigyeko ne fly zone tekkiriza bana kujjamu ennyonyi yonna eya America kebenga erina keyeetikka kebenga yakafuta kebenga etwala kantu kikonna konna nga kagenda mu lutalo tekkiriza bana kubukira mu bwengula bwaffe no fly zone Spain yo yalumya ejjiiko France France yagambye we have closed our military bases for any service for USA bases zaayo nabo bazigadde ku lwa America mu Middle East nekino kituzaayo buli continent ekola ku nsonga zaayo kati kyokka bano abatudde bo batunya Spain ayinza boggola kyolowooza nange siraba Spain anti waliwo abamuli emabega big forces mu Europe ezikoye entalo za America twayogera nti waliwo abantu abali mu Europe nga bakoye entalo bakulenga nga ate munayo vayo songa mu America kati bafuna wa Spain prime minister aya waye Diego Sanchez ate nayizo obutafuna yebuzibu lwasonga ate bali bali a little bit monarchical nti ate wansi mu Spain waliyo kabaka nga bolabe Thailand sula president wa prime minister we Thailand ne ate kabaka jali ate ekyo nti ne bwosula prime minister
system yabwe esigala eyimiridde era ojja suula kifulo oyo aveeko wajja omulala nga ataalinga oyo tole balinayo eri system ekutta akantu kaabwe kyova olaba balwana nnyo kutula mu Spain eyo jjugira ab'e Barcelona ab'e Catalonia n'ab'e Madrid nga bagala oyuzaamu Spain naye waliwo force eyo erimu kingdom shibo bwakabaka obwe ekyaunitinga Spain naye singa alimu eno political administration mu parliament etuleesalewo singa bayuzaamu dda Spain kati ono ow'okuntikka Spain ayogera olw'ensonga alina force emuyambako ne mu Bulaaya bali banyirizibwa abataagala kigali kiri e Bufalansa Italy teyagala lutalo Italy eyo gyolaba yakafirwa emirundi egi baagikuba waliwo oyo gwolaba naye azze abonaabona n'abantu bano kyokka on top of that ne mu colonialism after colonialism era y'omu ku bye baafulumyayo kuba juga yali ne Germany nga batandika entalo n'amatwale baagamufulumyamu era y'omu ku banaku abatalina nnyonnyo kyamaanyi kye bafunye mu colonialism kati ebintu ebimu ye yakimanya si kyetaaga kgenda mu ntalo za America nekimaliza nga tuddayo ku kiri nti yetwagamba buli kondi negenda kukola ku nsonga zaayo Europe ye yatemye edda on board baateboliza ensonga actually kati ziri 3 esooka tukwatidde olutalo lwa Ukraine ne Putin kuba ekyo kyoba kimanyi kizibu kyabwe kibali wano naye mbu Trump yabagamba mbalekeremu Putin mwe munaamusobola anti kyova olaba kati omugezi yenna wano kati aba akimanya nti wamma ebintu bino mubikola kagenderere mwaleeta luno kagende mututwale bwe tugaana lwaki tetugabanye kale gwegende no tusigaze naye otutiisatiisa kati obulawa ensi twakyogerako ne luli naye lwaki kyekiyinza oleetera America okuva ku lutalo luno Iran okuva mu lutalo negamba kasita America erekerawo ejjoogo awo bajja va ku byo ne kati eri ejjoogo lyenkiri litandise shiftinga ensi endala ne continents endala ne backing omuyayi wa Spain n'awugga n'abuggola ekyewunyisa ng'oggyeko ensonga ya Ukraine Putin kubbeeza ensonga ey'okubiri gye baatebolinze future ya NATO anti bakitegedde essaawa yonna America jjagivaamu if not kuvaamu agenda sigala nga abasumbuwa kati baagala gidizayininga ne bwasigala nga member naye is not more influential to level of buli kaseera tutiisatiisa kisoboka bino byakuddamu kwetereeza nga bazimba European Union ekyokusatu kye baagala bagamba peaceful Europe naye peaceful Europe nga teriko any other invasion kyokka invasion gye baraisinze number 1 Greenland bagamba tubaddewo tutyanga ne Greenland yo na America tazzeemu kutabaala kintu kyonna wajjukira America oyagala akazinga ka Greenland ako olw'ensonga bw'obeera mu Greenland oyo gye bayita Arctic Sea olwo ennyanja eri waggulu eri kati Arctic Sea ate bw'ogibeerako oba osobola olulengera ranges za Russia ne bw'okosemanyi satellite what have you oba olaba Northern Europe parts of Russia kati America eraba akantu ako kali favorable erayo ne sea base nga olugamba military base naye nga yakumazzi kati eyagala akazinga konna upgrading era military programs zaayo kali strategic nnyo kuba we kali wali kaliranye Arctic Sea ate nga naye arranginga kati bana Europe egamba ate bwajja wagenda kwongera natunyigiriza owedde kwegamba abakinyeeko mulundi olutalo kati bw'anaaba wali nga atandisa n'obbawambako ebitundu ezo ensonga 3 Ukraine Russia tugisolovinze tutya 2 tubaddewo tutya future ya NATO egenda yimiridde etya 3 tubaddewo tutya mu peaceful Europe nga ne Greenland eri peace yaffe ebyo gwe owuliddemu kyonna kyonna ekitwalo yamba America beera n'ebibyo bowe bagamba babivuddeko tusoose kuba ali ku individual nti wa Spain agamba owe Germany agamba munnayize sibiriimu Italy naye alina ebizibu bye n'entondo ze naga ensi bbiri tezibeesiga Germany ne Italy tebeesiga nnyo bazungu abo bo baabakosaako waliwo wano abo mu byonna bye twogedde owuddemu tuyamba America beera n'ebibyo mwe mwatukosaako Germany ne Italy abo baabakoonako Sematalo bawaguze bayita sematalo wadde ntinze sizikirira nti wali wadde waliwo babakosaako ate kyonyonyo omutwe nayo naga tugireetenga topic ate tujagireetanga topic gwogamba tewabangayo world catastrophe ezo baziyitanga the great wars Great War 1 Great War 2 lwansonga bakyusa colonialism obwongo bakuwa data gwe baagala oŋŋamba otya the Triple Alliance and the Triple Entente balwanye mu Europe awo ne begattako no mu America abayambyeko n'oŋŋamba mbu ye waliwo Africa twali kuki
fa Asia bali kuki South America bali kuki anti otalera twalulwananga mu kimpooze kati ekyo kiri mu mutwegwo kyokka ekyewunyisa ne boogenda n'obuuza bo bennyini mu Mr. Google waabwe n'ebiwandiiko byabwe era bakulaga nti mu still ne mu World War I gye bayita World War I oba World War II bakola waliwo ensi ezaasigala nga ziri neutral otegedde kati ongamba otya nti others eri gye bayita World War I fe gye tuyita the Great War I n'ensi ezimu community ezimu zaali zikyali primitive African state communities ezimu zaali zikyalina primitive 1913 twakamala emyaka 13 tuvudde mu ndagaano y'olwenda kyekyali mu South Africa eyo kyekyali mu fa Asia eri gye tugambye ensi community ezimu zaalina ku byazo birala nnyo naye bo ne babituleetamu mu waliwo bye bikimu bye mumanyiira ezo zaaliyo wa Great Wars manyi Continental Wars Europe ne yeekuba nakati kati oyinza okugamba nti tugenda mu World War anti kasita abanene balwane ba World War awo enjawulira nammwe abaasoma ongamba otya mbu kasita taata ne maama balwana kasita mwami gundi balwana mu famire yagu ne gundi balwanyi tekisoboka fe abato tetubiriimu bw'oba oyagala buli omu alwane awo tumanya ye walodi kyetuyise walodi naye bwe tuba nga tetubiriimu it's not walodi muleke tuyesibako you are either with us or with them bye baagala ebyo buli omu asigala ebyemwe ntukkirize bwe mwekuba ggwe ne weekuba n'oli waliwo ffe ba Newton it's not walodi wo ekiyowa Great War bo byabibasomesa naye nze gambye ne wemba asomesa omwana sikyasomesa kyekyokola nava ne mu ssomero nga concept zintabula zoba omundaba birala ne teacher naye ndaba agaba birala mu ssomero kiraazi akatabo katuwa birala kungamba otya John Speak was the first man to discover the source of the Nile lwaki siva ku ssomero kuba eyo content ogenda gikyusa nga si yagivumbula logically ne gamba nedda this is like mwitanzi ngonga it is like Albert ngero okolola Albert nondetera answer sheet jengendo tulako nga ngolola omwana ngonda gambuleke nalubale nfu mu Victoria yentufu nga twawukana so kalati so kyonna kiri Europe yo yakoye ensonga za America ne banne era n'entale zigenda maaso oli omwayagala kukola ku nsonga ze nagamba ko nti ne Middle East bali mu kutuula bufofofo tweterezeza tutaka tumulangira wa Saudi Arabia na Ude yagala kusinkana prime minister wa Italy bagala kusaininga ties mpya mu bya security twayogerako lulinti ne mu lutalo no America jatandika ofirwa emikage ejenjawulo nenga ani asinga okwetaaga America firwa baliyo baba no America yesinga okwetaaga the rest of the world as per now mumbera yonna goloza bino byebadde tukozesa yebadde yambensi America erira ku bino njagala ombye domestic policy wa America cent America obugagge bujja ku foreign policy luli twayogera domestic policy z'abasajja bo tezaawukana mu America ne mu Europe bidongo myenge bikirabingi mwe bajja sente zitambula mu saturation yabwe munda ne sente zazininga economy yabwe foreign policy zaabwe ntalo mundu kubba mafuta bya bugagga foreign policy mwe bajja ebyo bugagge bitambuza ensi zaabwe kati America yesinga okwera kala America efume mu Middle East tesobola halwachi tesobola enayo interest kubo nani asinga okwetaaga mu Middle East esinga okwetaaga America oba America esinga okwetaaga Middle East ndabanga Middle East yetaganya lwachi ku technology gweyina ku chiko ati webu bana mafuta nenga tesobola gajja webuzibu obwo nyizo okuba nina amafuta ga kati nga Iran bwe yakikola yayinamo nagamba China kankuwa amafuta ompe technology lwachi bubakiriza barter trade ono munyunyusi bunyunyusi agala kubba bubbi lwaki totukire tukola African Union nga tojirimu lwaki kadafi bajja tukole African currency African dollar golden dollar tukole African Union tone lwaki mumutta kuba mwe interest za mwe teziri mu kuyamba Africa kubaawo interest za America teziri mu kuyamba Middle East kubeerawo ziri mu kukola kulenga tukende foreign policy kucyankalanye yobo bafune ebibabeezaawo so yensonga lwaki bo bayino bibeerayo naye mu foreign policy nga tugambye bebeetaaga the rest of the world lwaki ayomba kale Europe egende mu ntalo yaligenze yekka togamba America kati ngeze ensi tezikunganya musolo gumala ensi zaazo baba gamba nti fine eziri eyo bichi emisolo eggwanga lifunira ddala kana tungamba nti foreign policy nkulu nnyo amafuta ge bajja Iran ge bajja eje emisolo bagijja mbintu ngaki fine zo ku nguudo business amakolero n'ebirala domestic policy nebe tebiyimirizaawo ggwanga production ba produce nga kyofulumye bweru weggwanga ng'ogyeko film kuba ne film bonazo kati bazibalwanyisa muri America byekola ne fulumye eggwanga n'amamotoka egakola
tena kyetakola amasimu buli kimu amamoka ne baga market y'amayama yayo nebeerawa ne wano waffe teriiwo because ebyo byonna byolaba ebyo byonna byoyogera yensonga lwaki government yeetaaga the rest of the world waba oyogera ku mamotoka amasimu mamundu biki egenda biguza the rest of the world ingredients zeekozesa ezijja wano kati ate ne byefuna okuva eno okwebeezawo bingi nosinga byetuwa nti n'ebyo byogeddeko byekola mamotoka bijja bweru eyo foreign policies zaayo nenga nekyene ebireete banyunyunta nekyebijje banyunyunta ne mu domestic policy nenkola biriyogerayo emisolo gijja domestic ala tebyefunamu ssente byebyo byosigadde oyogerako mabaala kirabing simanyi biki eyo emisolo giva kuki era ebintu ebisigala nga oga nti eggwanga lirina emirimu buli ggwanga lirina company factory zaazo buli ggwanga lirina company zaazo ebyo byo biri nnomo naye obugagga bwa America sustainability America okutuuka okubeera superpower byonna foreign policy zaayo zezigifuula kyeri byonna ebyo kale tugambe ekkirize ng'ensi bwe zitandise otutuula ereme zitaataaganya yeesonyiwe Middle East ekola ebyayo yeesonyiwe Europe ekola ebyayo yeesonyiwe Asia ne Africa ne South America tulabe bwe neddamu okwogera ti foreign policy za America zezigifudde kyeri lwaki bali bafa ba France ba Italy lwaki tugambye bafa oba Germany foreign policy zaabwe tezibuuminga nnyo China we boogera kiri awo naye ate bw'onoddayo ewa ojasanga Germany ng'ate ekonomi ye etambula nti ewaka ewuwe kyekiringa Russia lwaki Russia tetumukiyitira nnyo ne ekonomi lwasonga ye mu foreign policy ze ye ate atulaga tekinologi na byakulwanyisa military hardware yetajja kunyunyunta era tumuwaana banaye alina ennyonyi alina omuzinga naye ate kino kye tuyita domestic products lwaki ate tuwaana China ti mu foreign policy ya China ate yekulaga nti nze ndi factory of the world nibo oyagala kikopo nkirina naye ate bonotuuka Russia bw'ogyoleka ti wamma ne WhatsApp balina ezaabwe n'ekikopo banywera mu bikolebwa waabwe naye ne mu mmotoka bavuga kajambiya yeewaabwe naye ate mu foreign policy ebyo tebabiriimu nnyo kujja kutembeetera ebikopo bye baleese amagiraasi ge baleese enkola ya China kati ye America mu foreign policy zaayo ebyayo tujjeewo ebitugattako muli ayo kimu kyeyali ekoze kyeyamba abantu egamba ngenda kuwa sente za HIV naye mpa access kukopawo nindali ne munyagwa nangamba nti yensonga lwaki gundi asipazizinga ne America nti America namulaba eyamba nnyo namulaba okusinga bana abawala mutuufu mu nsonga ye nti abawalabu bo bagalira nnyo naye agula eryato lya $8 million naleka abantu ekalamujja nga bafa nga tasaba $8 nga kizibu notwala okusomesa abamwe naye kati ekyo kiraba it is not worth kye batufunako naye era taswafuna kiri kyenyi nze ate munayinza endabira mu Rongorwa ntogenda kusomesa Ramaphosa ng'enkya agenda fuuka president akuwa eggwanga lyaffe ng'ani amusomesezza gw'omuzungu togamba yeba nze sirabangayo bazungu basomesa Abafirika for their goodwill bwakulabamu ekyenkizo ne bw'okomawo obukomera tisa akuwa sente n'obeera mbu simanyi nasomerako egindi naye nina NGO naziyisanga naye ng'otuukiriza nze sijjukirangako bantu abo bali prominent bafuuse bakabi nga they don't sideline with the interests z'abo abantu ng'ate kyekigendererwa ky'abo abantu azikuteekamu olw'ekigendererwa nti simuwakanya aji mutuufu basomesa abantu bawulira ssente za aid bakola emirimu naye on whose favor secondly what is the long time kukuma kungula mwekyo kyebagamba mwetufunidde ba agenti baabwe betulabye abasajja abasomya inafu nena defending ebisiyaga by'abasajja naye mbu yasoma kimanyi human rights nati human rights omuzungu abayogera ne ku kisiyaga anti kyetugamba nti waliwo mulongorani asiga abo gwe boga nti yatusomeseza abafu naye nga mulongorani ali ku kike oba okategedde kyeŋŋa nti nedda nze ate ekituufu naye nze sikkiriza ate kugamba nti asomesa abaffe nze njagala standard projects standard project tule on board mpa kino nkuwe kino kiwedde kola kino nkole kino kiwedde neberonga nsomesa bano longo run nino omusajja gwe nali njogera ne mugamba nebire ebintu biveemu ebyokkaaya n'Obama ne Trump ani yawangudde simanyi Hillary Clinton tuloze ku musajja atuula eri ng'alina screening nga ne mujja abantu nga mukaaga nga mwena mwesimbe mwenna muli babe yawangula ng'ate ye bonebwa mujja ye alina script kwenna kwe mutambulira nga ye ne bwojja nga ogamba nze sikkiririza mu bisiyaga ng'abuuza kati akkiririza muki nti yagambye ye tayagala muddugavu
katono bwatuna kusikutiyenga ate ekyobuddugavu nakyo kimukolera nga kati mukyuse mubisega mu muzeemu mukulembeze ekyobuddugavu sana nakyo tujja kikola tutambule ng'Obama bwajjanga ye akulaga ze operation za Middle East sizirimu nga baddayo on board nga watu kati ye interest tugiteeke kuki. Trump bwajjanga ye alaga naye alina byayagala Greenland, Europe and what have you. Watu on board nti kino tajja kikola tumutwale kuki. Obutegedde logic kuba te Trump mukujali amanyi make America great again yali agala kubyanfuna bya America economy yali ayogerako tudde mutusayininga endagaano zino abagwire simanyi tubaseloze emisolo gino simanyi contract eno tuzimbe bino ebibuga simanyi kire ekizinga tukitwale tuzimbe tufunye tutyama nebino ebyentalo okumenya regime ate Trump yali takirowoozezza ye yali alaba nti musajja asobola okukera n'agenda ateesa no Putin for the interest of America ne Russia mu Europe ngalo ali abamuvuga bote bakyagala ngalo zagenda ateesa ne mafene for the interest of America mu Korean Peninsula ndiye alaga businessman nsobola notuuza oyo kumbe bali sibye bali bo balina kye bayita regime changes buli banga gere era kye baliko ne mu Iran kyekyo kati bo bagenda otuya ku security nga bagamba kale karakita ye eriki era siru karakita esigala yakubba ne bamuzza ne bamuwa ekigaali n'agenda ku regime change naye nga interest I needed that oil from Iran long time back ngalaga amafuta yagagala nadda kuba yewa interest singa alaga nti ate okufuna ebyobugagga America to be great economically tukube Korean tukube Kim Jong awajja mukuba kuba mugambi economically tufuna nesinga baga tugenda mutta aveho just atusumboja soka economically tufuna muki so kati waliwo munene atule nga yayina interest za mmwe mwenna now botujja ku ground waliwo force eri mu Europe yegamba banaife twakoye entalo ne Middle East abasajja baga nedda we need to reverse twetago chusa nakugamba oli Africa simanche tuliko amafuta begali nyebbe wategedde Africa boche bakoze omwomu yosene gwe yabagambye abakungu temudda mutambula ngendo zonna tukendeze ku mafuta getulina owafe wamleje yatugambye mama nagundi nankabirwa mbutu kyalina yoga mwezi nga mulamba nakutte kutama n'empulire nnako nankabirwa yatugambye nti omwezi gumugokka mu ggwanga national level gamba amafuta ga mwezi ne gundi zaffe reserve zaffe tulina reserve fa tulina reserve ne tulinamu obugayavu mu kustowalinga amafuta nze kyenaba mu Uganda kasatu funa atuwa nga tubivaako ate naye Uganda ffe tuli bakuweebwa era tuliwo ku Katonda atuyamba kumbe tulina kulwa era nagambye mama nankabirwa olina kunoonya how to stock amafuta oba galiwo ga mwezi olina kubanga essaawa zino wali batwaga tulina yago omwezi naye twabuukinzeyo bwegati ag'emyezi emirala mukaaga kuba lino ggwanga ate kati abagagga batandise okugagula nkakasa bagagulira era kituufu kati waliwo abagatereka ne baga storing above for their future use ebyo nebizibu biduza kati ye South Africa yasaze emiwendo emisolo ku mafuta nega namwe abasuubuzi temugalinyisa logically kituufu oba ogasazeeko emisolo ate kati ngenda linyisa gaaki yo Ethiopia yasose newummuzaako ku bakozi abamu aba gavumenti abagawuuta ezo zonna effect za lutalo ze tuliko wambuuza noli yo Irani terumirwa yekyeyagala mwenna babadde bakkiriza ne Western world mujja kitegeera nti abasajja bemuwagira sibangu kati ezo zonna ensi bwe tunaddayo ne Africa bwene binatiko gikukwatanga utalisogere nti eno balwa naye genda tulira niko nnoonya solution ku bizibu byayo America agenda sigalawa anti bagenda tugenda munyigira nnyo America bwe tumunyigira tuddeyo ku biri bye twayogera kati waliwo omulago gye tugenda otunuza amaaso era ni mpaka technologically okimanyi ne muno olutalo sebo omuyayi we Kiev yabakinako Zelensky ngagamba drone zayo z'Abayisirayiri ne bamusaba ku technology ezamu kuba Irani yakwata drone neziwa ku Russia nga siba kwa kati mumukube nnyo Ukraine nafuna ba scientists ne bayiyayo emizinga kweganga ono ga defense system endala nge erwanyisako kweganga yaddeko era ne kikendera nga donti ziyamuyisa kati bazatuuke nizingira nge yize ne mu Middle East ne batukaga Zelensky tuwe ku system yeri nabagamba sente after all nange njagala kugula byakulwanyisa bikyanyamba omusajja naye n'abakinako koye jukira gyoko munyigiriza nyindo ogireeta omusaayi naye gye bakoma munyigiriza mu lutalo tebiggwa naye atuulira babakubi bayeewe kati akagolomolo kaali aka Strait of Hormuz akokogulaza tebagamba katuletedde ebizibu bino byonna ebyamafuta omusajja yali agala okukagula eminywanyi gyo tugyogeddeko gyagaanyi tetubiriiko ffe kyokka on top of that abasajja bajja kubayita bilateral trade babiri nze China ne Russia tukolagana tutya nze Iran ne Qatar tukolagana tutya nze ne Yemen tukolagana tutya ne batandika okujja
era nagaye kata akagolomolo lulina kyogera akagolomolo ko ka Strait of Hormuz kasigalira ku mbeera ya nze enkolagana yange ne Iran emberi yo kuyitawo tebikyali bya kigali UN egambye America naye yali etaddewo amaanyi mangi ngegamba sawa yonna tukagula yayogera ngego yeyitaano tugenda kagula banywanyi mujje tugenda kagula wamma mujje ne bagaana ali kuki tagenda kagula bwe bibanga by'amaanyi tasobola kugula Strait of Hormuz asafari bakiwa bonna bajja kuba abasajja twabano Bahrain simanyi bakata ba UAE bakata abewaga oyo musajja agenda tabula n'aba abasajja agenda kuba naye tebagenda kugula Iran Hormuz ku mpaka Amerika tasobola Amerika gyolaba yayagadde mbwe egenda yingira olutalo boots on the ground yo bajjukira Allah ekkubo liri eri liyita mu Kuwait okuyingira mu Iran genda onoonye ensalo ezisigadde zonna ez'etolodde Iran saidi emu wali Afghanistan na Pakistan eyo teri ddiiro kyokka ne oba oyiseeyo okuyingira oba wakayingira ebbanga ttono mu Iran ogwa mu ddungu waliwo eddungu simanyi mayozi oba nga nsanvu waggulu gy'olina oyita waliwo bali ba Turkmenistan Azerbaijan ne Kazakhstan waliwo ne Caspian Sea oba wakayingira mu Iran waliwo ate olusozi olunene okutuuka mu mayozi okutuuka mu Iran kati ate sayidi endala ye wali ba Iraq ba Lebanoni ne Ireland yaabo kati nayo gisomoka naye erimba Malaysia baayo ogiyingira mu Iran kati ogivaako ensala endala eri wakati wa Iran ne Kuwait kuba ate wansi waliwo Persian waliwo Gulf Sea of Gulf waliwo ekiyanja bagitaani Gulf what waliwo ekiyanja ekiriwo Persian Gulf yeri awo kati okuva ku Persian Gulf tuwa ku nsalo ya Iraq we wali ensawo ya Kuwait we bayino yita bwe batayise mu Kuwait bayino lulwana Iraq Lebanon ino waggulu Afghanistan Pakistan Kazakhstan Caspian Sea oba Persian ku mazzi eno kyetugamba boots on the ground yogenda yita wa aso okwogerezeganya nabo bulungi linda ko netogezeganya ino yita boots on the ground tugende tulunda Iran mulya kwabo nani kwagenda okwogerezeganya naye amuweewo kuba mu Afghanistan wali wa mujahidini bali mukuba mu Afghanistan otasobola kuyita Pakistan nakugamba luli mukwano gwo mulete mba twalireyo kye mwagala netasobola olaba yaganda kondeminga kala tabagambe mu mujje muyite wano eyo side emu nefa kati wagweye tukayi wali Azerbaijan ba Kazakhstan ne babafaanagana ate abo ba friends of BRICS aya obo mu Kazakhstan abayamba okwekutula ku so Azerbaijan bukyali bwa Russia obwo bukyali bwa Russia bukyali bwa BRICS obwo ogenda simanyi president wa Russia yakadde Azerbaijan Sergei Lavrov yabaddeko mu Kazakhstan nawo tasayitawo tasobola wone Caspian Sea mu Russia agirako control obo katege boots on ground tuba tugenda ne tujja side ene enda gye tugambe wali bayina Iran bayina Iraq wali yoki enkolagana yawe sinnungi kyembuuza wawe bagendo yita Kuwait gye basigaza olinaga ngenda kukuba mwe buli asembeza omusajja ngenda kukuba ojja kuntegeera president yabagamba simanyi Pavlovskian sorry our friends akagamba sorry our friends we don't target you but those people of yours the targeting bayingire ani gwe yabagamba nze kumazzi mulaba tasobola kujja wano nga takozesezza mmwe baminywanyi kati ate alina yoli munywanyi gwamanyi nti bwe neebaka bwe nti tosobola simatuka Pakistan n'otuka ku nsalo yange nga sitegedde tosobola yita mu Afghanistan ku basajja bennina eyo ba Malaysia n'otuka ku nsalo tosobola yita mu Iraq n'otuka ku nsalo ngwansi nga sitegedde tekisoboka era mu bitundu wali ne Syria ebitani bya Iraq Lebanoni eyo kati abasajja wawe bagenda oyisa boots on the ground bagenda yita nnyonyi zitulewo butuuzi eggwanga liri eri Kuwait eyo tugambira mu abawoza boots on the ground wawudde Southern Governor waliwo saza ly'omumaserengeta Governor yayisizza fatu wenyonyi waliwo nnyonyi ezabadde zigenza okukola operation bufaane buzikuba oba waziwuliddeko ennyonyi za Amerika ze baakubye kati mu zikuba ne basindika rescue ezijja oyambako nazo ne bazikuba waliwo n'omujazi wa Amerika oba ye yasimatus oba yavuddemu biki naye Iran yatereko ssente $1 billion bammeka nti amukwatako ennyonyi oy'omu ekyamutadde ennyo mu mawulire baafunye information ku system ku bakolada ti pilot wa former evacuate mu nnyonyi ne bakubira ennyonyi ne basindika ennyonyi zabadde ku base eryanyu zigende zimuyambeko kati ate nazo ne bazikuba kati mu code eggulu erifunwa bagamba America has deployed ennyonyi ezigenze for rescue
eggulu erifuluma kanate ezo dikuba ate batono abaalitegedde kuba bazigwe ne ziddukayo ate ezimu ne zikomawo nga zizina ne damage emu yagudde era endala neddukayo naawe olwakino tukireese ennyonyi ze bakunewo pilot gwobadde yogerako gavana yagambye owessaza gye yagudde munnaasi yena n'okwata ku munnaasi wa Amerika ababadde mu operation yaabwe n'omukwata we n'omuleeta eri obuyinza ogenda weebwa ekirabo ekinene ate ogenda langirirwa mu bantu ab'enjawulo mu ggwanga Amerika bakubye obumeeza mu tteeka lyayo enteriyo tteeka likkiriza kwegamba serviceman wansi yonna kumuyisa mu mbeera bwetyo yo Iran ebabuuza mu tteeka lya nsi kye litufuga kati Israeli tesobola bayambako kubanga Israeli twagirabako wano e Uganda mu 1979 we yayingirawo kulada zaffe ne batagiraba yali eri ku third world country y'ebiseera ebyo ate like alina first world country tebasobola kukosa technology ne bayingira nga Iran tebalaba kulada tebasobola kuyingira Iran nga tebabalaba kuba olaba n'emizinga gye basindika omusajja agizoganya ennyonyi ziyingira omusajja n'azikuba beewana ne simanyi through technology tezirabika niyo omusajja abalaba secondly kati n'ekirala nga tujjeemu kale tuyambeko oli omu ayinza olooza lwaki already bano abasajja balina ki strategy ekinene military intelligence ya Russia yonna ku by'okulwanyisa n'enkambi za America mu Middle East yonna yagikwata n'egiwaako Iran emanye enkambi za America zonna we ziri mu Middle East n'ebyokwesa nga emmeeri zaayo byonna ebirina side endala twayogera ku technology owa satellite system China nekwata technology wa satellite system nemuwa Iran Iran esobola okuba nga erinawe ne bakuba omuzinga neegulaba nga tesobola naguyimiza negukuba ekizimbe mu Tel Aviv naye ate nayo bwero nchingo ogwayo nga tete kugenda nagwo labika neegukuba enkambi ya America namba eri neewereza kati ate nga yeno Russia neemulaga nti waliwo emizinga egijja ne China ku technology waabwe ne gimuyamba okulaba emizinga gy'abasajja egijja kyokka ate bo balina wa mu China naakuba nga ate bana bazungu abawa obuzibu olaba in the manner that technology essaawa zino Iran gwakozesa ali upgrade lusingo wa Israeli kati Israeli takyasobola kugisimanya ennyonyi tebagirabye tasobola bikola ku Iran kuba Iran technology gwayina wa higher level nga betugambye waliwo yamuwa plan yonna abasajja gye bayina ne location zisaabwe omwana amuwa ne technology overbeating eyo program yesobola lwaki kavubuka naye kali mu kunyeenya bugulu kwega according to national level setting olabanga akana ku America era wekiri ne kabagamba mmwe musaaga nze nja bawa Ngoruya kyali alaga kiyo minister w'ensonga z'ebiro Abasi ayina engeri gy'ano simayiringa baga banetu simanyi sizime lase lwagala sizi fire ne mwabitandika you will finish what you started ngabo bakulaga ffe tuyina ekituyunula ekiyunula ennyana kiba lwaki teri ennyana kuba ekimanyi nino yonkayo ku bbeere nze ekiyunula ennyana kiri wali mu kibeere kati ne Iran eyina ekikiyunula kyetugamba nti ku level ya technology era ne twayo tugamba ate biba byakubagana aba Israeli dawa ito ina byogamba Iran ne Israeli basobola okugalamiza Israeli ne bamukuba embooko olaba abawegwe baliko gwe bazoganye essaawa zina America ate nga naye ali mu kuuza mikowaano mujja wama munyambe tugulewo akagolomolo oyo America kumanyi gayi naye alibadde yasula emmeeri ziri ennene n'agenda wali kagolomolo n'ateekawo naga kati bamuyiteewo ku mpaka agisembezeeko busembeza bagikube yateeka zitopido mizairo mazzi ojja gisembeza zikube meaning that bino si byamaanyi boteta amaanyi nange nina amaanyi bino byakukkiriziganya ate nga wetwaga nti Amerika eswala nnyo ebyo by'okugikkirizisa on board kyokka bwe yaleeta ensonga z'okumaliriza olutalo yaleeta ngeraga ate yo yeefunamu gwe abanga akuyamba obuyambi n'olina amugamba nze bino tonyamba bino nange nina eddembe eryange okwekuuma so all in all olutalo gye lulaga actually yakigenda kutuzaayo nti Amerika ekyafuna ebizibu bingi Amerika so wangula olutalo luno Amerika tegenda wangula lutalo nga bwe lwagala ate bino olutalo tetugenda wangulwa side zonna lugenda kona naye nga ate Amerika yegenda osinga ofiirwa ate nga Iran yeddwaniro ye battlefield olaba mwana kiringa nga wenna nakuwa example y'akaana kali ke baakuba nekamugjamu eriiso longo time oli eyafiirwa kuba kaakaana n'empize yakakuba n'ebiko nekakaaba n'okulungula essaawa ezo kaawona dda kati n'okukula kaakula kati ono talina liiso ye n'ebikonde byafa ye logic ku musajja nti
nota lugenda kukona naye America gwogero single firu ekinene kuba gwe munene gogo tuogerako omwana yalwana ne Aji ku kyalo no Aji ati yalwana ne Kamalaya ku kyalo mukwekuba bekuba ne beyuze engoye bwe beyuze engoye gozani yaswala ku bonna Aji ati yaswala oba Kamalaya ke kaswala Ajati yaswala kuba Malaya kati baga oli abuuza biche ebiyinza okuva mu lutalo luno very good olutalo luno nga twayogedde kuzize mwita waliwo buli lutalo waliwo ebijja waliwo wanu mwegwe mumanyi bwaggwa wajjawo kye bayita emergency of dictators bali bannantagambwako Sematala aggwa twayogerako luli mbu bwaggwa yeeyitira teyali mu mativu Sematala owokubiri oyasooka tiyali mativu nga yagamba batubba n'ebyondezo byawa Germany byali unfair yatandikirawo okukunga ekigaali ky'aba Germany tugenda oyingira 19 nga Hitler yasinga amaanyi mu Germany tugenda oyingira 33 Hitler yakwata obuyinza n'abanazi kyokka eri mu Italy myaka gya 1920 eyo ne Mussolini yali alwana lwaki kino kyajja nti ebiseera waliwo bwabeerawo bakuba ensi ezali zirina amaanyi bwe ziba zikuba ne zikunkumuka ne yali yeewulira amaanyi ebiseera ebyo Germany n'asiriikirira yali Kaiser William America najja president bamitanga Woodrow Wilson kati America ne bateesa tukolewo League of Nations okuuma ensi naye olw'okuba ensi zo zaali zifiiringa mbwanga mubadde mututinga unfair wajjawo obwannakyemaliro okwewulira amaanyi Europe eyo yatabuka olw'olunyuma waliwo wano nga yegambye Hitler n'alinnya Italy ne wamerukayo Mussolini kati Spain waliwo kyali bamitanga Francisco Franco naye nga dictator kati Japan waliyo Emperor Hirohito wane Russia baba mu lutalo lwa 1917 bagitanga Bolshevik Revolution ne wameruka Stalin Joseph Stalin kwegamba ensi yafuna bamitwe egguba nga babadde bamanyi basolovinga ekizibu kiri ekibaddewo ekya Germany okwefuula eyakabi kuba ate waliwo wano bwaggwa bawaliwo tukina solovinga abo badde balina kyemalira kumbe babanyigiriza ne wajjawo bamitwe egguba bavaako waliwo ttu kuba ate Hitler bw'amera amaanyi yalumba obuwangwa obwali awo yabukkuba simanyi buno kyeyakola Poland muganda wange tuberebera mu 1940 bano basimanyi Norway Netherlands Denmark simanyi Prussia simanyi Austria ng'obusibwa obusinga bonna abututte nga bazzemu okwagala okwezimba nti kiva wali eri waliwo wano bwaggwa ensi ezaali zirina amaanyi zaakendeera buli yali yeewulira amaanyi n'azimba mu kuzimba mu Europe buli munatandika okugabana nga Stalin azimba Soviet Union bongera gigaziya Germany nga Hitler azimba gye yayita the central power kwa amaanyi amanene mu Europe kyokka ne mu Asia nga ne Emperor Hirohito naye azimba Japan yalumba ebizinga bya Manchuria n'abikwa byali bya China n'amana alumba kye bayitundu bakitanga Indo wa China 1940 39 n'abikuba okayomba ebizinga Simayireosi Cambodia Vietnam ne lwaki kino tukyogerako nti waliwo bwaggwa wabawo abo abalinnya olw'okuba nti ababeera n'amaanyi baba bakkakkanyiziddwa kyokka buli alinnya afuna imperialism by'okwagala okuzimba ekitundu kyekinene tugenda omaliza abo abaali balinnya oluvannyuma lwaliwo wano mwavaawo ate gwe tuyise omwe gwe bita waliwo ttu olw'okuba Germany yatuuka n'abakinako oyo yatuuka n'ayita ne zi-U-boat n'akuba emmeri z'Abangereza nga tafaayo bayo abasiviri emyala atandise ogiwamba yokya Poland ojjula ogimalawo Japan eringa ekuba buli kizinga yakuba ekizinga ky'Hawaii omwalo gwe Pearl Harbor gali ku bizinga bye Hawaii yabikuba natirako abajasi ba America ne lwaki nti olutawe lwaggwa wa Amerikawo bamitwe egguba ne bavaamu waliwo ttu bwaggwa wabadde wa Amerikawo mitwe egguba amaze emyaka nga afutubadde ku banne ya America nga balwanagana n'abala tojja kunfuga nja kufuga kakati eno stress ebaddewo eya Iran egenda kukwata ku abadde amanyi nti wakabi UN kyekitongole ekibadde kyefuga ensi essaawa zino ensi zirwaga UN talina byakyatugamba kati so tusova mu lutalo nga America takyali w'amaanyi naye nga bwetwogedde ku waliwo tugenda va mu lutalo luno tugenda funa waate bamitwe egguba abalala kwegamba baliba nange kati nemulina bye muŋŋamba nga batulaze waliwo wanu wajjawo bayitira
Uyutalo oluva a very good. Esawa zino utalo weruberawo lugenda soka tubatukamye. Waliwo luweberawo enyiga ababadde abamanyi ne basala. Luli mu kunyiga ow'amaanyi. Ayino sala. America. N'ebitongole bituga nti UN abadde aboggola aliwa. IMF eyekwata sente y'ensi yonna abasajja bakulaga ffe tufuma IMF. Dola kuobadde ofugira ensi omusajja akulaga buli omu agenda mu bibye ze Chinese yabi Japan yeni yange ekola simanyi rubi yange ekola buli omu akulaga nze nina ebyange katuna amayizo nyigirizo omunene abadde amanyire ensi ne European Union simanyi Bungereza abadde bamanyira bobana amatugenda laba the rise of new dictators mu nsi muno Putin yani agenda okuddamu mugamba ko kimanya so okuddamu ate kugenda nga wamba ebitundu bya Europe awo ebino byonna byesala ku China Xi Jinping amanyi kyakole Asia kati esezi mwagenda zitwala onu paper sibya mundu musayininge wano Mongolia tulabe nga tano tosobola kugaana oyo China ina ki strategy ekiwambe ensi magezi ajjaga Philippines sayininga wano mma tugenda kukolagana wano the rise of new dictators kabigwenga mzee munanga gwachali kani agenda omugamba ke Zimbabwe linda bigwenga tuwawula achalo yode axis power abali awo mu West Africa Mali Niger ne Burkina Faso abasatu the rise of new characters zirizi die hard wabao regional catastrophe over international catastrophe wabao the rise of new characters zino take away embeera yokwagala okuzimba ekirala ekinene tunagenda okumaliriza nga we gambye nga ne mu Middle East nga supreme leader wa Iran omugamba kweganga supremacy leadership ya Iran ogigambako mafenani agenda okuddamu musonga kombo amugambe tewali mu Europe yo Spain tomana nti abuuka kati linde emyaka mino yigala labanga Europe nga mu Zemba dictator abala mu Europe tugenda tuiza no funa kye bayita kudita mu Europe na wamba buyinze Germany aya tugenda laba ebyenjawulo ekyo twakyogeko tugamba once power shifts from the western world to eastern world tugenda laba the rise of new characters nenga ne the eastern world teri kuofuze emeka teri kuobafuze emeka katugenda laba kirifanye tuite ekyaba dictator nga abakomyewo omusajja ddemu aggala eggwanga lye nga ba Stalin we bakola ani amugambako nga Sematalo bunisi yetwala byayo Francisco Franco yakwata Spain yakuba abantu emigao blaza nga yitira ekyasinga omumenya nti ate yagala okuwamba n'ebitundu ebirala n'ayonoona ne Japan naye balitola ba Russia ya sustaininga olw'ensonga yo yekwatira abantu be Russia n'abafuga y'omu ku basajja akyasinza okuttanna abantu oyo Stalin mu domestic affairs kyekinga ne China Mao Zedong yakwata China developing China eriwo kati omanyi China eyo kuva dde bazoga ne Napoleon yayogerako n'agamba China is a sleeping giant let's leave it lie because when she wakes the world will tremble esaawa zino tuli kuki ye yali yakiri abadde yabagambe yebase oyo kabejja wansi yebase ne mumuleke yeba kuba wanaazuka ensi egenda buguumirira esaawa zino tuli kuki yeyo China ndiye yagira abasajja engeri gye bazimbanga China ne balwana mu Europe simanyi 17 18 nga yalaba China esirise kuba yakyalako mu China yayinanga yasubulako China Napoleon yasubulangako mu China efa Asia naye Napoleon yakizwa nti China ebintu byerina eyo yebase ne bwalizuukuka ensi erimuwulira kati gino emyaka gya 1903 after World War I wajjawo the rise of characters avaamu Sematalo owokubiri n'essaawa zino eno heavy pressure eriwo kati against abadde beefuula bakabejja b'ensi yonna bagenda bakuwawalizinga wabona nga tebakyagambwako tuddeyo mubali nga buli omu yeyeefuga okimanyi singa Museveni abadde akyalina emyaka ngaabi okimanyi twalibe tunayibe tumugamba kati onooloopa kati principal opewa ntewali kyetugamba goza kiri Uganda yokka neewala tebakyalina gye bagenda lopoli badde baloopangawa bagenda maliza bonna badduse Xi Jinping Vladimir Putin yaba abagambako amanga others so kyonna kyekiri bakkirize America olutalo lwazitowa enoonya bweruvaamu naye okunoonya oluvaamu teyagala giwerekera abamilisha basigale nga bagirumba teyagala interest zayo gigoba Middle East efiirwa ebingi it is impossible ewulya nedda awo yagala osigaza ebyayo still on top of that America nga ye America olw'okuba yagala okusigala nga super power eyagala sigaza ties zaayo wamma kati nedda endagaano eno kati ebyo byonna bikyagirumya omuntu tukoze tutya bannaye tuvuddeyo tutya otherwise taano temusuubira America okuwangula Iran mbwe gireke ku ttaka nga bwe yakola Saddam
nga bwe yakola Gaddafi nga bwe yakola Assad bano basimanyi ba Venezuela Maduro tekisoboka ku Iran kale Rasta olwaleero tugenda kukoma wano sagala tuteeke mu nsonga ndala yonna nsonga endala tujja zoogera olunaku olwokubiri sabbiiti ejja wona obadde osinzira okubeera nga otulabonako olwaleero ne Ziwa Amuza Kyeyune abangi tumuyita Rasta Baga tugenda kukoma wano olunaku olwaleero tutandikira olunaku olulala tunoonyaani leero nga tonnabasiibula betwanoonya abalala tusooke tuleke bali kuloku tulina gwe tujja obuyita naye katwagala Jenny Baleche mami oyo wasedawo very good abalsoke tubaleke akuume atakuumira mpeera